akemba bakaito mpako akemba ka Ibra anese shani mpako kochi Ibra wamune mwana mlezo mitinyose oyagala chi chichi Ibra wange Tukalugana wange olisede yama ekyo kyakabinyo soko buze kumuliza Walubogola Simba omuliza Walubogola Simba oli wakabinyo video kwisiza ati muganda wange kubanga alikakanyiriro alikayeta muyisiza bubinga abalala chini kwisiza bubi nange kubanga abamu kufa tulina ku nsonyi tugenda kuvayo tugenda tusabikize tutegeera tuga kubeera twekweke naye atuyisiza bubi nyo muganda wange ndaba lwa lususu kunyirira biki era kubanga nja kukedo abayimbi batugambye tebafuna kasente babakubye n'ekibooko simanyi wabaddeyo gye bakubidde ekibooko muganda wange nabadde wagenda naye wawonye naye kati waliwo kyabaddewo ne bankubira akasimu waliwo emergency naye solution ebeere ki Ibra kusabiriza kutusuubiza sente kukola ki ekiriwo omuntu yenna abalina okusurviving of course so kati wesanga okoze kino kyolina okukola ki okukola kati ababbi bagende babbe abayimbi okitegedde gavumenti etubeereddemu batute tukole kitegeera music industry bebaka bakutte right now kitegeera tulikwatagana music in the music industry babaala biki that's unfair to us but releasing tugende tukoleko naffe tulina abaana tulina abakyala tulina abazadde abo kati kiba kibi nnyo okubanga ffe batwalanga abantu abatalina buvunaanyizibwa ndi musanyufu nnyo oluvannyuma management yatuukiriranga esabukudde albamu empyatuku oli mugezi nnyo okumanya era igwe mulama lwaki tuli wano okuba nti ozza okupimialinga olumu ku luyimba oluli ku album n'erinnya lya album twalyagadde ebigamba litya Bad Manners kati actually twali wano lumu ne mmubuuza abayimbi babadde ekyokubanga kati Ibra kubanze mbadde nkumbulira bulizi nga sikulabanko naye nga music omwagala naye ne mmubuuza oyo lwaki wasinzira ku kyokugamba Bad Manners kuba kati oba otunda album tusuubira nti branding kintu kirungi nnyo kintu kikulu nnyo kati lwaki album yo wagituuma Bad Manners golowooza omuntu eyaliguze album yo tekimuleeteramu okwesika mu mutima n'agamba Bad Manners kuba nze nali simanyi naye we nawuli olimba Bad Manners negamba wamala lulimu ate message kati ate omuntu alinga nze ate nga tannaluwulira olowooza kifaananyi kikyasooka okufuna nze wanganda wange omusajja ali omwesimbu kitegeera kati nakibebi kyange kyamaanyi kitegeera kati kyange binafusi mbeera nakyo biki kati ebyana bibindabanga nkirina kiki kitegeera ne bigezaako kunkonako ne mbi ignoring ne bigamba naki Bad Manners kitegeera kyengamba empisa embi so kati ate olulala nali mu conversation yawo nga mpulire abawala banyumya kitegeera gayo yalina empisa embi man nga balina ate bali ba guys bali basajja nga boogera kitegeera naye nga ekiba kubanga omuwala bamugambako biki nakola ki n'agaana baziyita Bad Manners naye ndaba sayidi zonna abantu Bad Manners negamba naye lwaki simba kitu kino ensi netegeera nti ate teziba nnyo Bad Manners omuntu alina okwepankamu nakawulira nti twepankamu teziba mpisa naye nga twepankamu okwepankamu si Bad Manners mukulu nnyonyose ofunye ekinyonyoko nasembayo okukulaba ng'oŋŋamba nti Mukama Katonda nampa Nava Grey nze ebyange bijja kuba bitereze nali wano nga ntudde ngenda okuwulira nga akayimba kafulumye okoze kulabo ne Nava Grey nensanyuka singa weyotandikira mukwano gukyadda gukyadda omukwano gukyadda gukyadda Mumwita Ibra, my God, sounding yali mpitirivu eno. Production yani yagikola eno. Genius Empire. Bamwita Genius Empire. Anyway. Okay, conditions ki obabu kwa kulizo ki Nava Grey bwe yakuteekako okukuwa collaboration. Kuba twali wano kubanga ye Nava simwangu tafunika ekisooka naye yennyini yaŋŋamba kenaafuna bannange ajja kuba amaze Mukama n'agenda n'akikola n'omufuna ate akayimba ne kanyuma
era nga bogambye mukama n'akikola ne mufuna ekyaliwo naye nakamala okukola olimba bweta tokkiriza kati omwami bamuta Has Media Hassan yankwatira vidiyo eyo company yeyo so bwe yakwata vidiyo eyo yenyini yampa n'ekirowoozo ekyo okitegeera nayogeredde ekintu kye nali kugambye nkola ki omwetaaga nagamba kusinzira ku style yo olimba luno olwokuzobola tokkiriza telukujjayo kuki bulungi naye bw'okolamu n'abayimbi ngani Nava Gray neŋŋamba otegedde otya omukyala gwenoonya okukola naye nagamba mbimala nze kati nakommunicate nga mukubira essimu ekimu nekitambula smoothly tukola audio nakola ki nanyuma okitegeera so soka tumufulumyako audio tamupushinga naabagwanatandika okulaliramuko wayafuuka bize biki naye nga every time abeerawo ensonga nga twagala kukola video wayitawo ebbanga tutulumba 2019 naye kati tuka mu 2020 netuddamu tumufata paka twakola ki netwamufuna tukola video bulungi nyobiza yabatambuza kwa mwaka bamulamba nga temufuna releasing fe twali tumuwanga mwakadde kira muntu omucontactinga n'owulira vibe ye zalimu n'omwamu ki akadde wabanga tanakifiiringa bulungi kitegeera naye tumukwasaganya nga ali ki yali asooka kwagala kulaba oluyimba ngeri ki gye tutambudde mu bantu then mulyoke mukole vidiyo yaabwe simanyi sijja kulimba naye kyenyinza okugamba olaba vidiyo olaba nga omutima gwe gwonna gwalimu exactly olaba ya mu project yali ataddemu omutima gwonna bebamu ku bayimbi betulina wano abalina eddoboozi eddungi kituufu nnyo ali so talented era nali ngamba muzajja wange omanyi abayimbi tubajajinga nnyo mu collaborations zino n'owulira oli bwazze n'owulira n'ono bwazze n'ocomparinga n'olaba Ibra tubadde tutunuulira engeri gy'ozenga olilizinga music obadde topapa nnyo si gwateeka kasigiri nti oba buli luvannyuma ngenda kuta buli ngenda weewa obudde mu kulilizinga ennyimba ng'olowooza abalala tebakuleka ku lw'engeri gy'otwala mu style yo y'okuba nga toteera kumukumu anti kati enwanza kyemmanyi waliwo kye bayita god's timing oyinza okupapa nopapa nobeera frustrated noganga omuziki ogukoze eki ogutadde kubanga music yetaga ki sente nga audio okufuna video okumutambuza omakinga sure nti ayitamu okitegeera kati ffe tukize twetegereza buli project tubako ekiyiga tugamba wano tukoze bulungi olwensonga okitegeera ffe tunasoka nakolerawo makolabos twali twagala kugezawo exactly okitegeera naye tulaba tenga it's not quite easy ino okunoonya kuteerako ku mugongo nawako omwami awo Brian Promoter n'atugamba mulaba singa tukolamu kolabo kitegeera ntufuna kolabo awo ne Josted tugikola naye yali nnungi man so kakati naye ffe tutambulira ku pesi yaffe agala kweteka ku pressure kubanga nga bwe nkugambye naye kati tukoze album tukozesa album kulaga nsi nti we are serious artists kati awo njagala okujja Ibra kati abayimbi bangi boogera ku album tadde album ekintu ekyo kyaliwo sometime back edda mu mirembe gy'abakasiwuukira ng'omuyimbi ata teepu ngeriko ennyimba zo banga mukaago bataano kati bwe kibanga kitandise okukomawo tulowooze nti abayimbi mugenze mutegeera engeri music gye balina okumutaamu omuntu ntata kayimba kamukokka emisala y'abakasiwuukira kayisuuka yagulanga album z'abantu Yes. N'omuntu omulala abakolanga ate ne bafunamu sente exactly right now we're releasing an album yogenda kufanayo wekka kuba tulina muntu agenda kukola ki kugigula lwaki tukikola kati kubanga tulina kibayita online stores tuyamba okututundirako ku muziki gwaffe toli agenda ku iTunes anoonye Bad Manners album enyimba zonna zikole ki zijje streaming oluyimba olusooka lumunyumire agende ku lwokubiri lwokusatu kuba bazira zonna nanga azimazeeyo abakulekedde akasente ku iTunes bwe tutunuulira egimu ku mikutu egibawa sente ng'ogyeko UPRS kati yakola management empya osanga kati batandise okutunuulira engeri abayimbi baawa ne Uganda gye bayinza okubasasulamu akasente naye management eri enkadde teyali kiriya bwe tutunuulira ku bimu ku bimuwawa sente ng'ogyeko okulinnya ku stage tutunuulira iTunes tutunuulira YouTube waliyo ekirala kyoyinza okwongerako Amazon Spotify Amazon
Goloza abayimbi bawana emikutu egyo bagikozesa oba bamunda bamu abagimanyi abatono bagikozesa abatono nabo basinga bagenda babuuka kati obuzibu challenge kyali nabanayigana tebanaba kujjumbira kujja muziki ku digital world yeyo tebanaba kukiyiga naye nga just to educate them a little bit buli alina visa card Wena account segeza. Ina visa card because ina kuzobuli bank egaba season. Kati kitegezo osobola okugula music kuki. Ate toyita kuba sina sente nyingi okugula ki. Music tochikola ntula kubanga ina sente nyingi. Chikola because yoga kusupportinga ki. Music wa Uganda industry ya mwe. Egwanga tuwalina tuba tukulira wamu. Bana bakala library temugenda bago business. Bansala ka bibiri ba. Library bani tuyambe masala ogwabazungu nenda baba yamba nnyo okutambuza music wanseyo right now yes batuyamba nnyo ekyo kituufu banga abaana abava embalala abava masaka bana music mu kibuga wano kugundi ku majestic era samu ekitiibwa gwebakola naye ababana bagezi ekitegeera singa nanawo bakiraba singa tusandwatansa ofuna sente kuki nabo tusobola okubakwasaganya okulabanga promotion yawe inengeri je expandingamu eta just kutula wansi kusala buki busazi music nakola ebintu ebirala bi diversify kubanga nze befuna kasente mugana wange mbagenda kazera waki wabantu nalina wano sindi je buvuddeko ngagamba nti balina ekiroto ekyokwata buli muyimbi nga bolaba Ibra bakukolera t-shirt bakolera biki bakole kye bayita artist shop nti omuntu aba yataga ebyambalo byo babino na wali nti ne bagala music wo nga album nga wagitadde nga bagigula wali gwe sente zo n'ogenda n'ozijjayo bolowooza idea nnungi nyaba umojeko very good idea actually njisose jiulira kugwe sindi yagengamba yali awo wotudde wennyini it's a very good idea kankubuulireko ebintu tulina okukola and that is an easy thing to do right now okitegeera all you have to do is tukukwatagana naye kenyini nsobola okustandinga with the other artists netukola ekintu ng'ekyo tuteekawo kasita babeerawo transparency akokolagana kekakulu ako amazima abanze kyembooza saawa zino abayimbi mulina obuzibu wakati wammwe nti waliwo n'abavudde ne bakola ekiwayo ekirala ekya umma nti waliwo umma kati bbiri ffe tulowooza waliwo eri mu mateeka n'etali mu mateeka kati naye mukyogedde bulungi eri mu mateeka n'etali mu mateeka naye nga weeri era ojja ssanga nga waliyo abayimbi abagoberera abagikkiririzaamu era abantu abamu abagoberera amateeka bajagenda mu eri mu mateeka oba etali mu mateeka then ate mbanjagaza ki badmanism taikyo julide nshani yasabula kati shani yasabula oba otambula neweesikamu abantu tebakulaba bubi tezibeera badmana era nze sitera kwesikamu oba oyina akamayifaiko ng'okakutola ekiba kibi si badmana sabulalirio ku album eno kuliko nyimba kyendala zetuyinza okwogera eziyinza okuba nga kweziri ku album eno kuliko tulinayo limba ne Daddy Andre aliyita Ntyamu very beautiful song then kuliko ne limba baliyita Why kuliko abayimbi bato naye bakabi babiri bamuyita Spear Rocker bamuyita Draco Helper bamaanyi obunaluulira mujja kutya kyangamba kuba ati nze nkola na bamalayo Oshobora mmanya okuba luli ku mbaga tewali kitagwa ando ebintu biwambo bannange akaliya kano kafulumye ne album n'ennyimba zonna eza Ibra we ziri ku social media platforms zez'enjawulo naddala YouTube channel ye bagiyita Ibra ojagendako ogirabe Ibra ekiri soko twe erinnya lino abantu balitegeere spelling yali Y B R A H Ibra yeah man Ibra senga Ibra okay fine mugendeko musoke mfune ekintu ekyo ne Burandi wakati yayiza banga chief manager Fik Trevor wabale ni mugoko ogambe management bagita batya Atabra Entertainment mchala mta Atarababi Atarababi Atabra Entertainment yakuba sebu gundi t-shirt za Bad Manners album ne afulumirako ne t-shirt zako ali very organized mundabire mu aliyaka ngemeka ali myaka nga ekimyaka sije sister mugambe mutumidde nnyo leka sinza butamalanga sister tugende ndo za kuchi tumute sister we nega yamteka musende tugende awangizi